mwasibye mutya bakadde bange kansubire mwasibye bulungi nange gyendi wadde nga nina obusungu mmwe naye kanzikakkane njogere mpiseewo kyempisaawo kati bano bentadde wano eno by the way be bamu kwenvuumuula ento ze bawadde kaadi eya revolution and these are the revolutionists abamu kubetulabye biti babawadde kaadi and there is a reason as to why bano abantu be basuusunduddwa era be bawadde kaadi mukategedde era buli Munnayuganda ali eyo totiikinga ekintu kyonna ekirala simanyanga lusaniya simanya biyenje simanyanga biku simanyanga biki nga biri ku ballot paper otiikinga kimu ye amulera okategedde olina kutiikinga omuntu ogo olina kutiikinga ekifaananyi ekyo ambuleera temutunuulira simanyanga lusaniya simanyanga gundi simanyanga biki simanya no it is umbrella gye tugenda okutiikinga manvuuli gye tugenda okutiikinga atagimanyi buli omu kimanyi amanyi manvuuli mu luzungu ye ambuleera n'olw'ensonga eyo kati mmwe Sauda Madada olaba tewandiwadde nnyo self-importance because you are already useless wali obadde ne self-importance wasiriikiridde naye ate wamaze n'oyokya olw'okuba ssente z'akakono zakusiiye bakugambye ku bakoolo gikubire pengepenge era omuyambi munno mukole ako ka diversion kamwe mwebale twabiwulidde era twabitegedde webale so sorry okuva mu nabaana naye tetugenda kukwatirwa kisa kubanga guno omulembe gwe tulimu oba revolution gye tulimu si ya sympathy kubanga ebana abantu abaffe babakubye amasasi babasse emmotoka zirinnya abaana bafuusa abalema bamukubye okugulu kufuusa okulema babasiye ne sawa zino bakyali mu makomera and you want sympathy really gundi tewewa self-importance gwe tewewa self-importance because you do not deserve it kati you have become a useless team bagenda kukukozesa aze siddi bamale bakusuule ate ofuuke useless siddi era fe wetuli tukulaba tewewa self-importance because you do not deserve you have already been used and you are still being used and you are going to become a useless siddi akategedde ngate tulina jodda kwegwemba watuddawo ne weebuulirira nti simanyanga ndowooza wenagenda bajja kunkwatirwa ekisaka nesimbewo nga independence tukulaba gwe jangu tukuba akalulu buli Munnayuganda ali tutiikinga ekintu ekyo ambuleera manvuuli bano abeewadde obuvunaanyizibwa abeewadde importance bajje mu bantu nga independent they are useless tebalina kye bagenda kukugamba omuntu gwe bawadde kaadi balina ensonga lwaki bagimuwadde omuntu gwe bawadde kaadi kiba kitegeeza revolutionist wabula si politician era gwe maama taata muganda wange sister brother uncle auntie tutiikinga ekintu ekyo ye ambuleera oba obadde omumanyi Madada oba obadde tomumanyi tokamuwa kubanga talina kyagenda kukola oba alidde mu his excellence olukwe ng'alidde mu kibiina kyo olukwe ng'alidde mu revolution yeno olukwe olw'okuba ayagadde kaadi olw'okuba ayagala kwekkusa omwoyo gw'omulugube gumwambadde omwoyo gw'obutakkuta omwoyo gw'okufuna ebitamukwatako omwoyo gumwambadde azze yesimbewo nga independence olaba alidde mu kibiina kye olukwe kiba kitegeeza nti naawe Omunnayuganda ajja kulyamu olukwe so akalulu ako teri eyo teri talina waaka talina kyagenda kukolera she's no longer a revolutionist wabula omulabe w'ekibiina kyaffe she's a traitor bw'aba asobodde okulya mu kibiina olukwe nga alidde mu revolution yeno olukwe kiba kitegeeza she is a traitor ate oyo ye Judas omukazi mu kibiina kyaffe kati ng'oyo muvuddeko kubanga sagala muwa nnyo budde n'abalala muli ba Judas mpozi mwakoze ebibiina byammwe mwebale babayi mutulabyeko nnyo kasasiro ba Judas ba nonsense wamma essaawa zino kye tulimu tuzuzayo emyezi 3 ndaba bivulu ku bivulu ebivulu byaki mwe bantu mwe maani ebivulu byaki twakava mu taxi Miki ataddeyo ekivulu nga 15 kyokka abaana badda ku ssomero kwegamba tubeere nga tulowooza school fees ate tulowoolezeemu n'ekivulu kya Miki wayini mwe tubuzayo emyezi 3 his excellence bamuwadde namu 10 okutambula Uganda yonna gwowooza bivulu King Saha ataddeyo ekivulu Sylvie ataddeyo ekivulu mwe mwagala kulowoozesa international community ngawe muli obulungi ennyo nga gakono bwe beebasingira system ey'okuba nga mukyakala buli kaseera ezo sente muzijjawo mukubiraffe amasimu fe abali mukubonaabona ku byeyo mukubiraffe amasimu okubawa sente ate muzitwale mu bivulu mmwe bana Uganda kiki ate ne babiteekayo namwe ne mugenda lwaki temuzira mubizire kubanga there is no anything which makes us happy tusanyukira biki bye tusanyukira biki ebitaliiwo ate mwewadde self-importance mugenda mu bivulu mubijjuza kyokka temulina sente obwavu bulinganga obwavu mu Uganda mubulako kwerya nkuta ate bakola ebivulu ne mujjuza ekivulu ekyo muvaawa banange mubadde ki emyezi tubuzaayo 3 bano bonna abakola ebivulu
Seyabangako omuntu akutte kamera nga ayogera about protesting vote. Olwokuba bo balina muganda waabwe ate sogera kuba brothers ba His Excellency nedda. Era onansonyiwa His Excellency okuba nga nkulabye mu kamwa naye kino kiyitiridde. Mu myaka ebiri omuntu akubemu ebivulu bisatu. Why? What for? Bigasaaki mulimu ennyimba za revolution oba temuli? Bigasaaki ebivulu tubyetaaga wali mu kaseera nga tumaliriza okujjako kakono. Byebivulu bye twagala naye ssaawa zino tetulina kye tubyetaaza kubanga tebirina kye tugenda tukolera, tebirina kye bituyambako. Temuli nyimba za revolution, temuli kintu kyonna, wabula tatunuuzangako kamera n'ayogera about protest vote. Simulabangako ng'ayambadde t-shirt y'abantu be basibye mu makomera. Simulabangako ng'agenza okubakyalira. Yewoza simanyanga ye politics tamukwatako. Bebala bagamba mbu politics ye tamukwatako. Olw'okubanga ajja mu Uganda ssente ng'akoze ekivulu. Ng'ate mwe Bannayuganda be bajja mu ssente. Mwe bakulu mwewummuzeeko ebivulu byammwe tetubyetaaga essaawa zino. Twetaaga okubanga muli ku kidowali ekya His Excellency nga mumunoonyeza akalulu wabula si kutuleetera bivulu byammwe kubanga tebirina kye bitugasa ffe. Ffe abamu tuli bakoowu tukooyeyo eno ebweru gye tuli tutuyana buli kaseera tetwebaka tusula tutunula tulowooza about our country tulowooza about what am I going to feed my child tomorrow. Ate ng'ondeetera kivulu ku mmeeza kinyambe ki? Kinyambe ki? Nsanyuke ki? Nsanyuke ki ng'eggwanga lyange ligenda? Nsanyukira biki? Mwe temutujjamize, let us boycott these bivulu kubanga tebirina kye bitukolera. Tetulina gwe tugenda kukakasa nti tuli bulungi mu Uganda nga ate tuli bulungi. Tetulina gwe tukakasa. Tetulina eyo system kakono yagiteekawo. Bwe tubanga amazima ga Katonda mugulu tuli bubi kiba kitegeeza tuyimugenda as one nga tugenda mu protest vote kukanoonya kukakuuma kulwanirira kwerangirira na kwekalakaasa. His Excellency yaddako for God and my country.